buli lwolaba ekizimbe ekiyimuka nga nyini kyo tamanyiddwa oyo mubbi. Kati level of extravagance tunuulira abanene buli omu alina lidika eggwanga lino ggagga. Buli mukozi wa gavumenti n'omuggyako emmoloka eziri luxury buli sub county mu Uganda efuna ambulance. Gavumenti eriko si kyerowooza. Ku level y'obubbi eri mu Uganda weetaaga emyaka 200 okukwata ababbi mu mwaka gumu. Buno obubbi buli syndicate. Okubuzuula. Yes. Omu ku bakyala ku NRM ku kitebe ky'NRM 3 billion zabbibwa awaka ate bagamba tezaali zokka ezisoba mu 3 billion ezaali awaka. Ensi bw'etuuka nti sente z'eggwanga abanene bazitambuliza mu bbuutu eyo ensi mugisabire. Ababba sente zino kwona omubbi mwebale bwana yali yabbye enzibe ate zaali zize. Bw'olaba omukozi wa gavumenti nga yabbye sente n'ofuna omukisa nawe zibbe. Gwe drive avuga omunene bwakutumanga ku point B n'ojjayo milioni 5 bulawo nazo mwe bawusigalo. Bw'olaba mukama wo ng'akolera gavumenti nga sente bazireeta kiro ne basibakula kasita basimbula okukola nawe zeetike. Embwa za poliisi zisula bulungi okusinga abapoliisi. Akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. Abamu ku ffe tumanyi okuuma ebyama ne bwe tunaasalawo nti tuleppuke tujja kuleppuka. Kati embeba nejjeggulo neyagala okwefuula ey'ekitalo. Radio 4 ensonsozi n'ekikumi ka tonyeza musanvu Radio 7 eiraka ly'abaijikuru b'omukama Kabalega. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasize mutya abalungi abatuwuliriza mwebale kukeereranga ku Radio 4 ne mugisiibako ate ne mugisulako. Radio yo radio omuntu wa bulijjo ereeta enteekateekezo ennyini ezisobola okubeera nga zikugattako. Adam Kungo gegange programu entugga buli ku makya olw'emmande ssaawa ziba 3 mpaka ssaawa 5 era nga ffe twakugamba nti tukulengeza ebyo by'olina okubeera nga olengera tukulengeza eyo gy'otalengera nga tukyali balamu tujja kwogera ebimu bye mutaagala kuwulira naye nga mulina obbiwulira. Abanyigiriza ensi ababbye eggwanga beyond repair. Akaseera kagenda kutuuka. Waliwo akaseera kagenda kutuuka. Weeteekeko empingo gwe wennyini ku banyaze eggwanga lino. Abantu banyaze eggwanga lino beyond repair. Ekyo ekintu kye nayogera wano bantu bangi bakimbuuza. Naye kyewuunyisa tewali bantu bali mu security baali bapiikinze interest nti ono yaani alya ssente z'omuwi w'omusolo bw'ati. Muba kutuukira toyina na wa security n'omu yakutuukirira. Omanyi kwe kiva? Bagabana nabo. Balya nabo. Bantu babbye eggwanga lino. Kino nkibagamba nga ndi ku Radio 4 ne Radio 7. Buli lwolaba ekizimbe ekiyimuka nga nyini kyo tamanyiddwa oyo mubbi. Ndikodinga. Buli lwolaba ekizimbe ekiyimuka nga nanyini kyo tamanyiddwa oyo abeera mubbi. President Museveni atugamba alya enkoko etali nzibe alya amagumba asuula mu compound. Ensetegeere. Bantu babbye eggwanga lino. Nyina omunene omulala gwe mmanyi mu gavumenti muno omwana we asomera Switzerland. Essomero president wa North Korea mwe yasomera. Essomero ly'abaloodi buli semester emu bali ku $7 mwegi. Ke kawumbi omwana we gy'asomera. N'ate kambabuulire okusomeseza abaana mu masomero ago si kyakitegeeza nti bajja kubeera bamugasa eri ensi. Omwana ajja kuba matuka wano e Katakwi, awo matuka e Kalungu, awo matuka e Kyankwanza afuge eggwanga lino. Amasomero age base kyekitegeeza success. No way. It's beyond that. Amasomero aga bbeeyi gayamba mwana wo okufuna social network baana b'abanene. Naye tekitegeeza nti olw'okuba oli yasomera mu masomero ga bbeeyi nnyo ajja kubeera wa kitalo. Baana bangi betulabya basomedde mu masomero g'abanene mu Uganda muno nga banoonya mirimu. Nyinero omukulu actually kamogere Captain Mike Mukula mukwano gwange twali naye olumu nga twavinga lunch nangamba tutandika okumenya abaana abasomedde mu masomero ago where they are nga tebalina gye bali batono. Otegeera batono naye abantu babbye eggwanga lino. Yalla hawla. Olyanga bye nkwebaza nti naye n'abamanyi basomera South Africa. Buli weekend bakomawo. Sunday ne balinnya ne bagenda. Nsimbi zaamu wa musolo zemu wa musolo. URA is collecting. URA ekola omulimu gwayo gw'okusoloza omusolo. Ekyo tokidebatinga nako ogwo omulimu gwa URA.
URA ekasite collecting emusolo ngekukwasa treasury ngegwalocatinga nga zibbwa kati level of extravagance tunulira abanene buli omwe ayina lidika sina abanene nolaba oli atambula nga asejjeranga ng'embaata okige ng'asejjera yasejjera busejjezi ng'embaata naye ayina ezigula amakubo satu nno ontegera ndowooza eggwanga lino gwagga buli mukozi wa gavumenti n'omuggyako emmoloka eziri luxury buli sub county mu Uganda efuna ambulance damutulire buli munene ali mu gavumenti n'omuggyako emmoloka eziri luxury nozi converting into an ambulance buli sub county efuna ambulance buli gombolola yes buli gombolola lwaki tetukikola gavumenti eriko si kyerowooza kino ekintu kyokka sobola kikola ye Muhoozi Kayine Rugaba yeka General MK yes teri mulala yayinza okulistoringa sanity here obubbi obuli wano otunulira ekitegeza tulina sente ezimalanga eggwanga lino eggwanga gagga nnyo nga kino kankibagambe buli lwotambula mu kkubo n'osangamu ebinnya waliwo sente zabbibwa kubanga sente Museveni azalocatinga buli lwogenda mu ddwaliro nga tiwali ddagala zabbibwa gavumenti eno sente ezitano ezibbwa buki bubbwa embeera etambula Mwami Gashumba oge nti okwejalabya okuli mu ggwanga lino okwejalabya level of extravagance n'obubbi it's unbelievable enga mwe Museveni president atuga nti afunvubidde okubulwanyisa State House Anti-Corruption Unit ataddewo anti-corruption courts ataddewo IGG Attorney General mu parliament waliwo akakiiko ka paaka akakiiko ka kosase bonna gye buggwera kulwanyisa babbi bakenuzi kakati kankubulire accountability obukiiko president abutadde obulwanyisa babbi. I will give you an example. State House Anti-Corruption Unit ekulemberwa General Isoke yaŋŋamba ku level y'obubbi eri mu Uganda weetaaga emyaka 200 okukwata ababbi mu mwaka gumu. Ndiyo statement eyo. You need 200 years okusiba okukwata ababbi mu mwaka gumu. Sikitegedde myaka 200 mwaka gumu. Nga kikulaga level y'obubbi. Ontegedde? You need 200 years. Yes. Okwata ababbi sente mu mwaka ogumu. Abantu ababbi sente in 1 year. Okubakwata wetaga 200 years. 200 years. Lwaki? Ngate wetaga ba detectives abasoba mu mutwalo. Owulidde? Buno obubbi buli syndicate. Okubuzuula. Yes. Butandikira mu budgeting. Ennaku ezo omunene we NRM. It's public knowledge. Billion esoba mu 3 zabbibwebuwe siba kiri? Zabbibwa babbi bamulumba. Owulira? Omukuba nene mu NRM. Omukuba nene. Omukuba kyala. Kwe NRM ku kitebe ky'NRM 3 billion zabbibwa awaka. Ate bagamba tezaali zokka ezisoba mu 3 billion ezaali awaka. Owulira? Batuga zaali za baawe. Nonsense bawa asuubula ki? Motoka ki? Teri muntu nnaku zino asuubula motoka sente ziteeka waka zibankingibwa mu bank. Ano akulira CID yani ono? Afande Tom Magambo. Magambo oliwa. Baguma Isoko oliwa. Okitegeera? Oliwa abatugamba nti sente zisuubula motoka batulage motoka ze baali basuubudde n'abaali bazibaguzeeko. Simple. Ze baali basuubudde? N'abaali babaguzeeko. Ensi bwetuuka nti sente z'eggwanga abanene bazitambuliza mu bbuutu eyo ensi mugisabire. 21st century abantu tebatambuliza sente mu bbuutu ziba wire transfer RTGS n'ebira zibayita cashless economy. Omunene we NRM omukyala 3 billion bakugamba tezaali 3 billion zaali over 610 billion ezaali awaka. Era nebazanya abazibba. Ababba sente zino kono omubbi mwebale kwana yali abyenzibe. Nedda. Ate zaali zize? Zaali za baawe buyagamba. Baawe atulaga emmoloka ze yatunda ne ze yasuubula. Tosobola kwebaza baba. Nze siri mwana muto. Ndi myaka 5. You cannot lecture me. Okitegeera ndowooza. Nze manyi sente bwe zitambula. Bwe mba nsasula kungu ngenda mu banka yange nengistructinga deducting 50 million from my account oziwereze kungu a banking wanti let's say Stanbic Bank account ye
kitwala 45 seconds RTGS account yogendako sente. You just transfer from one account to another. Yes, naffe tugula emmotoka. Ne bw'ogenda w'omuyindi aguze emmotoka ku account ye n'oteekayo sente. Ne bw'oba otunda ettaka lyo oli takyayagala cash. Baagala ki? Sente ku account. Webaza ababbi. Nebaza ababbi. Ababbi ababba sente z'omukazi ono w'NRM. Ate sina sente za muwi wa musolo. Actually, Chief Justice Owinyi Dolo yagamba nti bw'obba sente nga ozibbye ku mubbi oba tobbye. Oba okoze eki? Oba otodde ku zizo. Hey! Bw'obba ku z'omubbi oba tobbye. So tola ku zizo. In other words, ogamba nti abantu bagende batole ku z'ababbi. Kankimyuse na bulungi. Mwabampuliza ku Radio 4. Bw'olaba mukozi wa gavumenti nga yabbye sente n'ofuna omukisa nawe zibbe ez'omukozi wa gavumenti. This is it. Tunabera mu kubba bubbi. Ate nabo babbanzibe. Gwe driver avuga omunene bw'akutumanga ku point B n'ojjayo milioni 5 bulawona zo. Mwe babodagards b'abanene bwe bakutuma nti genda ojjayo cash nga biddwa bubbwa nawe bulawona zo. Nawe bba. Mulembe gwa kubba namwe mubbe. Ensi bwe litereera sanitary dda bo bazijjawa. Mulembe gwa kubba. Mulembe gwa kubba. Ba mzibe obe. Tunabirawo tutya. Paka muhoozi lwanajja atereze eggwanga. Tubbe. Ku anti okusa nabo babbanzibe. Oyo mukyalo omunene w'NRM sente yazijjawa. Ne babalimba musemanya za bawa asubula moloka. Nonsense. Batulage moloka ziyajje Japan, zatuuka ddi Mombasa, zayingira ddi Malaba ne Busia. Ate with you are everything is documented. Siba kiri? Batulaga zine moloka ani abazigula. Emotoka zino. Nze bagamba mwe babodegaadi b'abanene. Kasito otegeera nti omunene sente ya byenzibe nawe zibbe. Bajja bakwata. Abaganda bagamba batya? Ebbanja lya akusubira ebbanja balina bakyogera ly'omwenge liggwa namwenge. Sibagambye kubba sente z'abantu bala nze mbagambye gw'oli driver kanyongeremu nakano gwe house gaalo bw'oba olina omunene gw'okolera ng'olaba baleeta sente ekiro kankwene ennamba yange naffe tuzibbe. Nedda oyagala kubireko tuyole naffe tweyagale. Mwe house gaalo bw'olaba mukama wo ng'akolera gavumenti nga sente bazireeta kiro ne basibakula kasita basimbula okukola naawe zeetikke. So ntegeera nti zino za bubbi oba zino za sente entuufu bazitereka mu mabanka. Oba zivudde mu awaka omuntu owa bulijjo abeerawo ne milioni 5, 10, 20 ezo ziri nomo. 20 million ziri nomo n'omutwalo gwa dola it's nomo. Naye you can't tell me milioni 5 milioni 10. Mwenzi ababuulira ku radio for manyi kye bayita billion kuba nali ngikutteko. Actually kankubuulira olumu nalina sente ebiseera ebyo 2013 2014 nga zenyina zitta omuntu. Naye nga sikwatangako kawumbi. Owulira? Naye nga ku akawunti nziinayo. No banking emitwalo no banking milioni 5 milioni 7 olumu ne ngamba omanyi njagala okulaba kawumbi kano. Kanzijeyo. Nenyingira mu banka nenkola check ne bagamba tiwali check ekkirizibwa ya 1 billion. Olina kukola check 4. Nenkola check 2.5. Owulira? Ne bazitikka ne bazindeetera mu ka office ka manager mwe nalindi. Nenzikwata na billion efaanana bweti nenziramu nenzibankinga. So bw'owulira nti omuntu yabbye sente akawumbi aba yakoze eki. So gwe maid bw'olaba mukama wo nga baleeta sente ekiro ate zino sente zitera okuwunya ziba mpya zibbe. Gwe bw'oba driver ng'olaba mukama wo basomba sente ekiro n'emisana ezisinga zibeera ziwunya genda nazo. Mu babodegaadi nammwe muwerereko abaana bammwe buddo enamagunga egayaza kubanga obubbi obuli wano it's unbelievable. Omubbi nawe mubbi. Mubbi nawe mubbi. Kasita abanga mukozi wa gavumenti temubba batali bakozi ba gavumenti mubbe bakozi baaki ba gavumenti. Tubate tususseewo. Muhoozi walijja nsi eritereera. Kasirye Gwanga olumu namusanga nga parkinze ku pavement ne mugamba ne Kasirye Gwanga general mulambo parking otya ku pavement. Nangamba nti ensi ebintu bibanga biri abnormal. Gwe bw'obikola normal gobeera abnormal. Nawe inakola kiri abnormal mufaanagane. Billion over 7 billion nga ziri maka ga muntu. Yino omunene gwe mmanyi yayina amakembo ya nga yina ne tiro awaka jizibala sente. Nga yina tiro ebala dola ebala pound ne sente za Uganda. Akolerawo business ewaka. Yes, nenga mukozi wa government. Ye wasasulire kawungezi. Wala mukwano gwa yene ettaka lyatunda 2.4 billion. Ne tugendayo
n'atubuuza tusasule mu paundi mu dola oba mu Uganda shillings nga tolumala okusasula kwane n'abasikala bakuberekera mukozi wa gavumenti bubbi ne kati obulwadde obumuluma agakatwala ne boleeta obuwumbi bumekatayinza kuwona tasobola kuwona so mumpulirize kyekyo baana babbye ssente omulembe guno kusolooza musolo era mu abampuliriza ku radio 4 ne radio 7 tonyigira mukozi wa URA okitegeera kyovala batugamba nti bwogenda mu supermarket bwomala okugula ebintu demand for a receipt eyo kaba kaleberalebera tokkiza risiiti mpandiike naye mu abayuwala ebaŋŋambye nti aba supermarket ezimu ebyuma babijjako so mulina nabo banywezaamu mwe muwa omusolo URA ekola ebyekola ki byekola simple Mwami Gashumba okusoma kwazzeemu wiiki 2 kati ndowooza naye abazadde bali mu kunyolwa school fees some of them are stuck bali waka n'abaana baabwe ebisale byekanamye buli omu agamba abantu beebuuza gavumenti eyina obuvunaanyizibwa gavumenti eriwa buli omu ali ku luluwe teri kintu kiruma muzadde nga mwana kubeera waka nga ttaamu etandise kino nkikugamba ng'omuzadde teri kintu kiruma muzadde nga ttaamu kutandika ng'abaana be bali waka kiruma nnyo olw'embeera abantu baavu beyond repair unfortunately abaali badde bakola reforms masomero be balwaninga mu masomero gano abaali badde bakola reforms mu school fees be bananyini masomero gano out of 10 schools zosanga I can assure you 7 ojja kusanga nga ba directors be banene mu government tebasobola ku reforminga school fees kuziri structuringa nga be bananyini masomero tekisoboka kubanga kiba kintu kyabwe kankuwe na kano okumanya abasajja bano tujogeddwa abasajja bano uliya omusajja abba ssente mu gavumenti n'azimba essomero bw'azimba essomero mwabanaku ate ne mutwalayo ki sente ate n'abakyajinga sente nnyingi mutwala y'abaana n'abakyajinga school fees z'abajjeeko mwate omwana we n'amutwala e Buddo bw'amala A-level n'amutwala Oxford oba Yale oba Stanford n'amala okusoma bw'amala okusoma n'afuna omulimu mu NSSF oba mu bitongole by'amaanyi n'afuuka commissioner naye nabba Scandinavian countries balina etteeka Gashumba abeere Munyonyo omwana we ayitibwa Shira Gashumba tosobola mujja Munyonyo n'asomera eggayaaza etteeka liveriki abaana balina kusomera mu communal schools mwe bawangalira abantu kasita babeeranga ab'e Munyonyo be bakimanya nti nno abaana baffe balina kusomera muno balwana nnyo amasomero ago gabeere sande zibeerewa waggulu but as long as abanene ababbye ssente bo basobola okusomeseza abaana amasomero gonna gwampuliriza ku radio 4 weesabire 70% ez'amasomero banyinigo be bali mu byenjigiriza ate ekiramu kyemutamanyi balina kye bayita proxy directors atandika essomero n'aliteeka mu mannya g'omuntu kungu ye director naye nga tabangako ontegeera twatuuka tyano Mwami Gashumba ensi yafa lino eggwanga oddiza ku kkuba weetaaga emyaka 10 ebikumi 200 oza abazadde balaja ne gavumenti tuyambe tukole ki n'amasomero ga gavumenti genyini gali expensive ndagayo omukozi wa gavumenti omwana we ng'akyali awaka abasomesa show me omukozi wa gavumenti va ku basomesa va ku bapoliisi bwe tuba twogera ku bukozi ba gavumenti abasomesa toboogera abapoliisi toboogera abamagye toboogera bano ba junior officers they are victims babonaabona nga ffe yes omupoliisi wali ogenzeko ensambi abapoliisi gye basula muno bu uniports nabadde Kalungu ne visitinga DPC we Kalungu Yesu agenda kudda ku nsi bazimbidde abapoliisi bu uniport buno obw'ebyuma ebibaati akooca actually nakulira bombo mu barracks ane nawe obonye banna olina Kayunga Mubende Matuga bombo ame barracks I lived there for over 8 years bobu uniport mwe basula babuteekako plants waliwo ebidoddo enanda ecreating bambika wewe enyogozeeko
kubatiriri nosanga uniport konna waggulu nga kajjudde ebidoddo nabadde Kalungu emyaka 62 ng'omuzungu avudde wano emyaka 40 y'NRM bali mu kuzimbira abapoliisi obuyumba bu uniports obw'ebyuma ulira nate ka uniport kamu kalimu families 2 ndayira nga ntya Allah Kalungu naye singa ogenze Kalungu nonoonyereza project ey'okuzimbira abapoliisi obwo bu uniport ojja kusanga sente zimbye zi uniport zizimba Workers House oba mapera building zezenga sente z'omunsolo zibbibwa omupoliisi asula mu uniport family 2 oye mupoliisi akuuma ekibbi eribbi erisula emunyonyo erisula enaggulu erisula enajjeera yakuuma eribbi lino libasanze ne biliyoni za waka owulira I predict kino ndayira nga ntya Katonda nze manyi okufuwasinga ekintu omupoliisi one day ajja kwekyawa kuba family y'abanene agimalewo neyette God forbid olw'obusungu n'embeera gy'ayitamu family 2 mu uniport emu emyaka 4 gy'NRM 62 nga abazungu bavudde wano mukyazimbira abapoliisi uniports ez'ebyuma oye mupoliisi gw'osuubira investigating omuntu nga yabbye sente no wonder many of them are corrupt. Yes gwokola ki tunuulira omupoliisi nga ye akola misana gwasula naye mu nyumba akola kiro amulekera mukazi we kyekiddirira genda Kalungu wano Kalungu si wala tiwetaaga you don't need a helicopter tiwetaaga visa ennyumba agisula mu misana ekiro mulala n'asula omu mufumbo bona si mufumbo ye mupoliisi tolyako mo n'awummulamu mukyala wono ng'ali wali era to me the unsung heroes of this country those police officers abasikale ba UPDF aba prisoners abasomesa n'abasawo those are the unsung heroes of this country kungu oli married tusula mu uniport emu Gashumba siri married kyekiddirira gwokola kiro ze nkola misana ekiro okumanya bajooga bandaze ennyumba y'embwa ya poliisi ate yo nga nnungi nnyo embwa ya poliisi embwa za poliisi zisula bulungi okusinga abapoliisi kino kiddamu embwa za poliisi zisula bulungi okusinga abapoliisi eziwunyiriza embwa bwemba nimbye tugende Kalungu tiwetaaga visa Kalungu sa America tiwetaaga visa ze kyenebaza ku muhoozi kaine Rugaba nfunye omukisa okutambula Uganda eno kubanga mazina y'emyaka 2 kakati ntambudde Uganda nobody can lecture me and nobody can intimidate me oba mwagala kututta mujje mututte tokwa manje kanisa handi ensi yammwe obusungu hata tugambe ki handi ensi yammwe nekamba buli teri ajja kusigala ku nsi n'ensi tewali kasolya okitegeera enjawulo eriemu nti kungu akusooseyo naawe okola ki sawa yonna ogenda omanyi kati bataddewo embeera tebaagala kwogerwako nnyaba omunene w'NRM tubuulire bbaawo asuubula mmotoka ki eziweza obuwumbi sente zonna ababbanzi be kyova olaba NRM nannyiniriyo Ssaabalwanyi Yoweri Museveni sikyagala era sikisabira Museveni n'afa ku ssaawa 4 NRM tetuusa ssaawa 5 nga weeri kyova olaba kati ebye-NRM bitandise kwerimbika kwemuke movement PLU bakimanyi aba NRM batandise okwekulukuunya ku kintu kya muhoozi abanene aba NRM bamaze okubba eri kati beekulukuunya ku kino banoonya ekiziti ono watugamba mukambwe ono gye bagenda banatwalayo obubbi ne babeerayo mukambwe naye waliwo emisota egimwetoolodde egyagala okumudaivatinga negyo tugenda gikuba ku mitwe mulina emisota tulina emisota twagizudde mu PLU yes no njagala ogende ku record mwami Gashumba yes tugina ne twamutegeezezza najye emisota tujja kugikuba ku mitwe bamaze okutta NRM tuzadde omwana waffe ayitibwa MK movement PLU kati agabbi gatandise okusalinkiriza gakola ki waliwo agabbi 2 erimu lyabba obuwumbi n'eryala obuwumbi nalyo nira baliyingira mu PLU ng'amaze okubba obuwumbi omu ne fayiro kyemmanyi weekend bayinza ogisanctioninga bayire bangambye nti waliwo empereza message wano nanga ojja kubere mwami Gashumba leero mumbuulize nti waliwo bitatambula bulungi mu MK movement kituufu kye kiri ku nsonga eno
baga nti mu launch for example abamu ku banene ba MK movement balabibwa nga batudde mu bantu mu bagenyi tebasembezebwa wali ku meza abanene ngani baga ngama wange Dr. Bala Marugahara yomugwe balaba tatudde mu ngatudde mu bagenyi tatudde wali ku meza then bange nti wali nebigenda maaso e Masaka mugenda kubera ne General MK pre meeting ezigenda maaso dembo waliwo mbu simanyo babitufu abamu ku bakulembeze mu Buganda ba MK movement balina kye babimanyiko ayi muliza Gashumba kitufu kye kiri ku kino obutakanya butandise kati ekisooka ebyemunju tebitottolwa tobanga n'obutakwatagana ne mukyalawo ne family n'obireeta ku TV oba ku radio ebyomunju tebitottolwa bwobanga n'obutakwatagana ne mukyalawo oba n'abaana mugezeeko as possible as you can mubizolovingire munda bwe birema munda disappearing over nenga mugezezaako akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi oyinza obutabiteeka ku radio naye tubuulire waliwo obutakkaanya obubaluseewo of course strategies people disagree ekyo kiri normal people to disagree kiri very normal goyinza okugamba nti bwe tuba tugenda e Masaka tugenda e Land Cruiser ze ne nkugamba naye omanyi tugenda e double cabin naye nga tukwata kkubo ki limu I thought muli kitole mwali badde kitole mwenna nga bakulembeze mu kugambye PLU. Let me tell you ebyomu nnyumba nkugambye tebitottolwa okitegeera olugero Abaganda be balutegeka Abaganda bedda nga kitegeeza nti ne bwe muba n'obutakwatagana mu family munda tofulumya byama bifulumya okiwulira naye nga kyolina okumanya olumu akaseera katuuka bane bagamba nti enough is enough akaseera katuuka ffe twatandika okuwagira General MK nga nobody would even dare to speak about MK balamu oyo mulaba mu Uganda wano teri muntu abrandinze marketinze atambudde mu Uganda on behalf of General MK like Balamu Barugahara oyo golaba ndowooza tosobola kirwritinga off Balamu alinganga bakagame balwejema abasooka mu nsiko ne President Yoweri Museveni okiraba ne waliwo abaabu kati embeba nejjeggulo neyagala okwefuula ekitalo nkomyawo tokomaawo sebo nkomyawo kikumi musatu tonyezawo satu radio 4 ensonso zire kikumi ka tonyeza musanvu radio 7 eiraka lyabagikuru bomukama kabalega nze Adam Kongo ngoseka tuyinenge jo kyogedde embeba manyi kitegeeza simanyi bache genda mu Google y'Abanyarwanda oginonye naye bagita messe embebe bamese moba embeba ne mu lusogo bamwe ekiri embeba ne mu constitution eno gye muyina 1995 by historicals BNRA mwebali barijema Salimu Saloyo mulaba ebiseera bisinga President Yoweri Museveni tiyali Luweero it was Sale and Rwejema who commanded that war you get it unfortunately Rwejema nafa niba kugamba abamumanyi statement yasemba okukola nti afudde nti omusaayi gwe abala bajja gwongerayo paka Kigali era ne bawamba obuki obuyinza naye kisoboka nti eyayingidde amajejjo tugeze mpacha kulabirako General David Muhoozi mpacha kulabirako asobola okulwanyisa tugeze General Salim Saleh historical wa NRA tekisoboka because ono yayingidde jjojuze oli yatandika ejje bayina n'ebyama ebyabwe ebyo batomanyi that's powerful yes so mu MK movement mu PLU waliwo ba historical of course mu ba historical ezo nange mwendi mwoli Dr. Bala mwali Honorable Mawanda mwali abo yes mwebali ba historicals kati kanchikubulira nze kubuli bantu 10 abansisinkana bwatakubuuza sisimu ka Uganda akubuuza bavandimu bwatakubuuza bawunza kubuuliza MK mukali atya nze abantu bansaba t-shirts ze sina na kuyina ate embeba olina ndowooza embese you get it bwotuuka akaseera nga abantu bakubuuza ebintu biri bisatu sisimu ka Uganda bavandimu MK ali atya tewali wendaga ne batambuuza MK actually tuwininze n'abalabe because of MK isma all access it's mazima gali nti chances ziri waggulu nti yattibwa because of supporting General MK
Emundu eyatta Bujingu, sorry, emundu eyali egezaako okutta Bujingu, poliisi yakikakasa nti the same gun yali enoonya Bujingu. Era emundu eyataani Isma All Access. Abali mu top intelligence organs bakuga nti emundu eyagala abantu basatu balamu Gashumba nitamale mirundi. Musango twazi ogumanyi kuwagire muke. You get it? Abamu kuffe tumanyi okuuma ebyama. Neba tunasalawo nti tulepuke tujja kulepuka. Nze golaba nkuuma ebyama. Waliwo yagamba Gashumba ayogera nnyo abeera ku radio nonsense. Ku radio soogerako na 6% ku byemmanyi. Ndi mukuumi wa byama ne bwe nsalawo nti tulepuke tujja kulepuka kino kanki kugambe. La hawla. Obulire mbeba. Yes. Zigene mpola. Nze golaba nkuuma ebyama. Okay. Ate bala mu ndilo, sorry, kungu ndilo yo. Nze ndilo yo golaba. Era ebimu ebimpalanya kubeera loyo nze I value friends. Kankubulire ekirala. Nali nva ku pate ya mukwano gwange. Dr. Muganga bamukolera surprise birthday. Nenze tebankolera surprise birthday banaye. Sitegeera. Watugambe otobikiririza. Ulira byatandise. Nali nva ku surprise birthday Dr. Muganga samukago gwekiro. Mukwano gwange nankubira essimu. Ng'akaaba amaziga gali mfa kiki ne mubuza kiki. Kwaye bwe yankusimira waliwo mutawana omwana nga amasanyize gamukubiye. Sina wadde 10. Wali ononyeza mobile money okumala 1 hour. Owereze muno sente. That's how loyal I can be. You get it? Ndi loyal nnyo nga gye nkomeza but ne togezaako okudiginga the beast in me. Okitegeera? There is the Gashumba who is loving, who is caring, and there is another Gashumba who has a beast in him. Waliwo wana abantu aba ejjogo lyo balifudde emmere gye balya kujooga buli muntu. Okitegeera ndowooza? Kujooga buli ki? Kujooga buli muntu. Yes. With Frank Gashumba ku YouTube. Ne ku TikTok noonya Frank Gashumba, Twitter Frank Gashumba, Facebook Frank Gashumba, ne ku mobile money. Ndi ku Frank Gashumba. Nawe yagala ka mobile money. Mumpa sente. Bagagga tebabawa. Gasiya. Bagagga babawa. Oba ne Ssaabasajja mumuwa amakula. Oba n'ennyanja enkuba etonya ku nnyanja nga ennyanja ejjudde. Bive ku ssebo. In fact ekyo kintu kyogedde kinzukiza kye wagamba wano luli mwami Gashumba. Nti omuntu okumuwa tekitegeeza mbu talina. N'abagagga anyuma oli n'amutonera akantu nti kano kavudde wagundi kakaze gy'oli. Kyekiri kye watugamba wano nti wali obaddekawo ne weebaza omuntu eyakuyamba at some point. Bannayuganda. Ne wabanga byonna abirina naye ako k'omuwadde kategeeza kinene. Bannayuganda we a special breed. Breed yaffe twetaaga ogikolako DNA. Kankubulye singa ozza awaka n'osanga ebiwagu by'amenvu 2 ne bagamba nti gundi yabireese wano. Ng'akulaga singa mbadde nsobola ettooke n'alikuleetedde naye nkuleetedde ki? Ebiwagu by'amenvu. So tebawa mwavu okugaba, it's a sign of appreciating. Okitegeera? Era ekisinga maama wange mbadde akedde kunkubira simu kankyogere nakyo kiba kibe. Akedde kunkubira simu waliwo muganda nga agenda okwanjula weekend ejja. Nambuuza mulina ntegeka ki ne muga sirinnyayo. Sirinnyayo. Your brother. Sister wange. Your sister. Tolinnyayo. Sigenda kulinnyayo. Nange bwe ntuukanga okuwasa alekeyo okujja tulabe bwe siiwase. But is your sister? She's my sister, but she's very stupid. Ompulira? Ffe mu famire yaffe situlina bano bakazini. Ffe situkiina. Everybody is your sister. Ndozama ndi mwala nkuse ekigambo cousin. Nayagala sister wange oyo nga gye nkomezza. Wali oyagadde omuntu n'omwagala nnyo. Kazini wange oyo. Taata waffe n'alwala kansa ne tumutambuza all over tiyamuvisitingako. Owulira? Taata waffe ne tumwabiza taata waffe bwe yafa yajja mu kaseera kakuziika nga n'emmisa ewedde. Tiyasigala wadde eddakiika 3 yagenda n'abantu abazze. Kankirete bulungi, kankize bulungi. Taata waffe yalwala kansa ne tutambuza all over. Teyamukyalirako mu ddwaliro. Taata waffe n'afa. Mu history yo abantu abaziikibwa ewaffe kijja kutwala emyaka 50 okuddamu okulabika abazika taata waffe. Owulira? Kazini wange ono
ne bakazini abalala batuuka n'emmisa egenda kuggwa abaali badde basula mu lumbe emmisa olwaggwa tebaamalawo na ddakiika 3 kubanga bw'otuuka mu kuzika ng'obudde bugenze obeerawo paka ssaawa emu obeere n'abakozi eki abafiiriddwa ne bavuga maloka zaabwe ne bagenda taata waffe ne tuuka omwabiza olumbe eyo emmese teyajja owulira I don't care teyajja kaakati annoonya Frank ntuuse okwanjula nkusaba ojje sijja kujja nkwagaliza obulungi mu bufumbo bwo ne sijja kukola ki akaseera katuuse mutwe ku mutwe njagala nkwagale nago okwagala nja kulaga okwagala kungu tukoze ebikolo by'ekisa ne tubadde betrayed nze kisinga okunuma Gashumba si bibi byenkoze n'ebintu ebirungi byenkoledde abantu kyekisinga okunuma okitegeera ndowooza byenkoledde abantu nkoledde abantu ebintu ebirungi nensasuddwa kirala kyovula njala nnyo embwa zange nayongeddeko n'endala dokita yampadde German Shepherd you get it kubanga siddanga iko waka embwa ne zitambuukira kunsanyukira nga nkomyewo never you get it that is so emotional yes tukoze ebirungi lwaki nze kitange bw'alwala tojja mulaba bw'afa tojja muziika mu budde okwabiza olumbe terujja gw'olw'okuba ofunye ebbaawo nze nzije n'engalabi yange no nkwagaliza okwanjula okulungi n'embaga y'ennungi sijja period ate kankusesenze bwe ŋŋamba nti nja kukola embaga enkya neetaaga namboole neetaaga ki namboole olw'abantu naye nze embaga yange y'abantu 20 period songerako 20 mbaga yange na mukyala wange mujagazaaki botayise bajja kunyiiga ate banaategeera bajja kula ebifaananyi ate nga yawedde ku valentine wantutewa nabadde ne mama Rahuma nze nabadde naani buli omu ali ku lulu buli omu ali ku ki nze nagenda mu jimu olwava mu jimu nenzira awaka nenzira awakati yaliiyo kubanza ebintu byekijjega ebyo byokuba ku kasi bikola valentine tewalina mugole olwava mu jimu nenzira awaka fe baali eri nga batukwata mu kirere babakwate nze nkuganye ne tukooye ejjoogo let me tell you embaga kiserakizale okwanjula kiserakizale naye obulwadde it's not erakizale someone needs to stand with you to support you okitegera ndowooza so biri gwabirabanga ebitali bikulu ku kikyo weebale nnyo ebyange si bikulu gwe ku bibyo nabuuza mami wange yakubidde essimu nti mu bulamu bwe yasoose okunkubira essimu ne ŋŋamba mami bw'ogenda mu mbaga ezo toyitira ewaka bw'ovaayo dda e Masaka mami naye nkimugambye akakatijjo mami bw'ogenda mu kwanjula okwo ewaka ewange nze tojja genda ew'omutabani we omulala oluvaayo koddewa tukooye tulaze abantu okwagala naye abantu tebaagaleka sikuba na principles nnyo mwami Gashumba omuntu by the way as a matter of principle ine bintu byino okulemerako as a matter of style bintu bingi byokyuza bwe twayambalanga emyaka 5 sibe tukola ki sibe twambala nayagala omwana oyo sijja kwogera linnya lye bali abaana babiri bakazi nizaabo bali babiri nga mbaagala nnyo kati ate mu bo waliwo abaana abalala babiri benjagala ne banga nti afunye obuzibu essaawa zino reedi eno ngivaako kubanga bo batubeererawo mu ddwaliro beetawula mu kufiirwa buli kimu so kiddayo bwe kyokola omulala manya nti naye bajja kikukola at some point kyondaga kyenkulaga you get it wali obaddeawo n'omuntu nga ne bwoba otambudde omuleetera akalabo ngaako akantuntu you get it ne bantama okitegeera imama bagenda kwanjula ki kyesiina ekyo sente mmeka ezo kati nze ne bwe nsinziira by the way waliwo yaŋŋambye nti bwe nsalangawo okwanjula ente zonna family z'omukyala zeyagala agenda kuzimpa muvandimwe yaŋŋambye oba 50 bammeka lwaki nze tebampa abali ku radio 7 ne radio 4 lwaki nze temumpa mwami Gashumba ku magalo okuwa oli muvandimwe yange Gashumba lwosalangawo okukyala oba okwanjula ente zonna zoyagala batano era yaŋŋambye gujjangu mu faamu opiikinga ente zokola ki zoyagala you get it kati oyo ye munnange kuba nali mubeereddewo okitegeera ndowooza so bannayuganda tombulira nze Gasiya tombulira wasigaza mbwazo wayongeddeko endala nkugambye njagala nnyo nja kwagala kungutolaba nti ndi nawe wano tulikola ffenna naye n'omala onkola ekintu ekyewuunyisa olyewuunya you get it
nze sikwagaliza kibi kwagaliza buli kiki buli kirungi lwaki onjagaliza ekibi gonya bekasuka ku lukalu oddayo mu mazzi ate oboddayo kukola ki lwaki twagala abatatwagala nziraamu lwaki njagala atanjagala lwaki njagala alwanyise muke naye mukomulwanirako 24 hours kinkakatako okudefendinga MK in his absence watali and I've done it for the last 2 years successfully ne mu defendinga ku radio ku TV ku social media kinkakatako mu defendinga omuwayiriza nzo gwange guli gumumubuza boss na ku defendinze ku kino ne kiri kitya nambulira maki amazima ego bayito mukwano loyalty beyond scrutiny ne sizine embebe zagalo mubiramu bubbizi bekulukunyana yebifana bafune bamubiramu abala bayina file ezipendinga balozo bakubajeke mbolo kubemuke atajja baleka bakubejeke ezo ngato badde naye wano ngomwekulukunyiza bobba sente z'omwe w'omusolo tekitegeza nti bobba sente z'omwe w'omusolo tojja kuyolebwa okubokola ne muke tekiri ekyo sebo tewaliwo yabba sente za begasi tamanyiddwa cooperative yes file tizijudde yomu kubekulukunyiza tugenda kulepuka mutwe ku mutwe waliwo mwana mukyale waffe bamuyita Serwaddamu tumuyina ko Uganda buli lwatamiira aga mutwe ku mutwe kitwekuba omuki omutwe mutwe ku mutwe mutwe kuki ku mutwe